So 2019 Mr. Gadget, Rupi Star, of course, I set a second video shoot in the making or in a row. I'll find you kusajjala Katrina project here. In project by 70 questions. Bagita Nkoyo bwomu. Wafunye omukyala, onoonya mukyala, kiki ekiri ku project eno? Nkoyo bwomu luyimba lwe nalesenga oli ku mbeera ey'abantu abalabika nti awuli abadde bwomu atuuse ku kiseera ekyokuwasa naye afunye omuntu gwe yeegomba nendusenkamu ebigambo ebikwana omuntu byasobola okukozesa omuntu yena atasobola kweyogeramu asobola okuwulira oluyimba lunaye n'asobola okukozesa mu kweyogera. Christians ani muwandiisi w'akayimba kano? Nze kenyini nze yeewandikidde Bruno guwataddemu obwongo n'eki. Ani mukozi wa audio, amaloboozi ga audio? Amaloboozi yagakoze Brand Beats. Brand Beats. Munaluweero munnange. Musajja Munaluweero. Asajja kakaka mu nnyako, kakola bulungi ate Katonda ajja kagulira, ajja kuba hit pandit kuba kakaka matekama business. So tutunulire video concept okyusizza. Musajja waffe bamugobye oleese mulala. Obadde okola nnyo ne musajja wange Skills Magic. Kati ndaba Timo yali ku kamera. Traffic Films. Nedda ekyo si bwe kiringa ebbanga ddene tubadde nga tujja tubyogeraku bino oluusi otunula nogaaka nfuneko ku tesiti endala saamugobye era tukyakolagana bulungi naye nga kumuliri onnagaye nti kankozeseeko director omulala ate tusobole okulaba Uganda erabe Christians mu perspective endala ng'akyusiza mu director ne mu music era owulira nti mu audio era nakyusiza producer Brand Beats abadde tambubirangayo oluyimba nolwe yasoose okunkubira so kitegeeza kuno nagaye nti kankozeseeko abantu abali different. Timo alabika nga musajja wa mpaka Gishu Prince Traffic Films. Concept ena ani agambye go wazimugambye baye. Omusajja oyo yakoze concept eno then najja netutuula. However there we bam discussing am fusing am ebintu ebimu kino ngamba bwe tinange ne tamu ideas naye nga basically twazimbidde ku mulamu ogwo. So bizu biki bwofunyemu mu set tulaba tutambudde location ezisuka esatu locations nyingi. Basically sisanze mu nnyo buzibu however mpoze nga mbadde nti time ebadde mbi kuba yakedde ku machane tusumba twali tulina okutandika okukwata video by sawa 5 tutandise okukwata video sawa zibadde mwenda so kitusumbuyemu so time natural hazards nga tudduka video eno concept nebi Christians eno project ya kumeka tusubiza omwaka guno tulina concert eno ya kumeka uno mwaka eno tuina ntengereze tuina kusajjalata tuina neno Nkoyo bwomu katalijirya Nkoyo bwomu ayinza okulumba concert wali we tutukira concert eringa naddi concert nga mukaaga that's 6 December tabani witse kabazi then tunavaawo tugenda ndoza tukube nakasonga Rhino Gardens enakuzomeza nga musanvu enakuzomeza munana mbere Luweero ne Masaka ennaku eziddako tuina collab eja Christians basically collab zikyali nyingi naye nga saawa eno mbadde nkyazitaddeko at stake because Christians is the sole artist mbanga ndi sole artist kitegeeza nina okwebranding nga Christians ase branding de nnyo ku collabs nti nkoze ne babitusi nkoze ne Bafana nkoze nani so netaga omuntu ategere Christians nga Christians well so jameya tubibaire bili abiri mu kumeya tubi Luweero town council ajira damu mulabira nga tudduka Christians ani akwambaza outfits zibade za kabiwe no yakayakana nga agenda ku mwezi ani fashions ya tricky omusajja wange wensambi wali wansingukirira kikumbanira kyonna kiyiza oli musajja munene ngoye yazirabya ta tricky ina outfits ezikutuka basically tricky musajja ali kakangambe ayiya ali creative nti omuntu yena bwojide aba n'ebintu ebyenjawulo bunoja n'agamba nti anjaga kino era abikubuuza bibaawo so nga tudduka nsaba baka kibosembye abantu abakutwala ku nyenyego nga starting program ekigunda MC Brother Keja tati ampala baka bwensembyayo timu na DJ Santos Uganda njagala okusaba na Uganda okusookera ddala bongera okwagala music wa Uganda mwebale kwagala music waffe ekyokubiri mwebale okuwagira talents zaffe nalero okuva Luweero muto wange mutabani wange Fresh Kid ali musikagana naye katumusabire kijja kugwa mpola then Christian Zil well soldier nange wendi mwebale kumpagira mwebale kuwagira muganda wange David Lutalo okugatira abayimbi bonna Uganda mwebale kuwagira muganda wange King Davis Music Blood abo nabo bayimbi abamu nga tudduka abantu bawakapeera bayinza olowooza oluyimba luwange twaluyinza babiri bawakapeera bakwemu nti sesetula kajjiko mutima gwo bebi nyingire ebweru ntyayo bebi nsaba kafo mutima gwo mpumule Nkoyo bwomu okwagala nkwagala naye tonyega ku bya lupiya nange nkyeyiya
ekiriba kirabise kyetulirya. So ano waluka basket mpulya nga tudduka okyeyiya tolinaamu oyagala omuwala kwagale nga tomuwaayo oli mu mbeera mbi. Basically love is not all about money. Love is all about mitima. Namusayi mukwatagana mu mutima buli kimu kisobola okubeera nga okay program ekigunda katuyengere MC Bratake Jatati Ampalana DJ Santos 0256 combination ekigunda every Saturday sawa nsaba timu obuze kwatula ku nyigo nga Star TV program ekigunda abalabe ekigunda abali bana Uganda mwena yonna gye musinzidde okulaba ekigunda mubale kwekuumira ku kigunda ku Star TV ku Saturday era nange nkibaako mwa era ndi musanyufu okubanga ate leero nkiyingidde no munda bwe kiri so timu njagala tutunulire twatushootinga luluyimba ki shooting oluyimba baluyita Nkoyo obwomu omanyikiddwa okuba nti oshootinga nnyo video ezitambula eziyita urban noluyimba lulabika nga luli wansi ku ground. How do you develop the concept y'oluyimba luno? Concept kale nawulira ebigambo concept nayagadde nnyo tukifittinge mu bantu nti engeri ng'era omuntu olaba nti omuntu alina okwekomba ku TV okitegera lupi akawala kayinza okwegomba nawe kayinza okumanya nga tosobola kufaatana n'otuuka ku Star TV ekigunda kwekiri n'oyingirayo lupi n'omugjayo n'omufuna just kale concept agidevelopinze nga erina okucrossinga from down to up twali twagala kinyumire bonna so buzibu ki bw'ogifunamu ng'odraftinga concept eno? Concept gifuna okukkaanya musayinza okukamiga tutamu n'omuyimbi naye era mukamiga twagenda tekirira okujjako n'olumwezi okugenda concept ngeri over budgeted gwe ng'okyera naye nga kiriwo nga kyetuliwo nga ffe kyetusobola okweretenkanya ffenna nga kiri okyegera naye ng'ate ng'ova budget zenye ate biri ebiri byennyini ebyo okay tutunuulire buzibu ki otufunye ku video y'eshoot ya leero? Shoot ya leero just kuba tataganyizaamu tataganyiza nnyo so abadamu gyabadde bava abadde ogekosa public Gishu Prince omuntu alaba TV for the very first time first interview eyo kigunda yakoze video ky'omuntu ali atudde z'atamanyi ng'ali omwaka guno bano omwaka oguweddeza ogamba video nga 5 bannaye nnyingi zenkoze naye waliyo Destroy ya Palaso waliyo City Day Topiki Lorenzo waliyo Ebbango awo wennyini we tujja wakola ebbango n'oteekamu akaleega abantu bakayita kaleega kaali kakyako kaali kaleega kuba wanikira ne mukaleega naye tekaalimu omusajja nkuba ndobo tekaali yayambala kakyako omusajja kaali mulembe video y'ebbango why lwaki ebbango twali tusuubira ebintu ebiri exquisite nga byakabi biri extraordinary of course kati omulimu gwange nga video director sina kukola kyosuubira and most times okowuli oluyimba ebbango baliwanika singa twakola oluyimba nti lulimu ebiri abani byokka kitegeeza at some extent yandibadde kitegeeza nti omuntu wawansi tosobola wanika bbango so ng'oyinza obeera munene suso 5 osobola okunywa amazzi g'ekikumi n'olya ebindaazi ly'ebina n'owanika ebbango kitegeera kyobola lwakitwala eri wansi kuba okitegeera nga tudduka video zaffe lunaku lwaliro kamera kyekoze ku video shoot ya kosoza GH5 Lumix yekoze very nice camera mu 4K byonna quality yeyo nga tudduka ofunibwa otya osangibwawo akufuna okukola video naawe akufuna Salama Road Katuwa stage so kunonya ku social media tekamu Traffic Films enamba nayo kweri okwo engeri gye katime ako yaliko nga naye namba kweri okwo kutujjona ku Traffic Films ne ku Gogo naye ne ku Mobile Money kwendi nga tudduka yade video director wa said